Mwasuze mutya abatulaba bazzukulu bajjajja Kasujja ate n'Obuganda bwonna twakedde wajjeno Kayanja nti bagamba Bukajumbe enkajumba anazisereka akeera naffe leero twakedde wajjeno eri Kayanja atubuulireko ku byafaayo ebitonotono ate n'ekigendererwa ekyaffe abavubuka ab'omulembe omutebi okulaba ki kye tulina okukola ne kye twandiyiseemu okulaba nga naffe tubeerako obulungi ate nga tulina empisa ezisaanidde. Wasuze otya jjeno? Bulungi ssebo. Wasuze otya ssebo? Bulungi ssebo. Nsanyuse okuba nti muli wano. Yes ssebo. Okujja okufuna information gye munoonya. Weewaawo. Nja kutandikira ku background. Yes ssebo. Nti tebanzaala mu Kampala. Toli mu Nakyaddondo. Wadde ebimu mbikolera mu ki? Mu Kyaddondo. Yes ssebo. Nze ndi musajja asibuka era Akaayi. Gombolola Kifamba. Kyalo Kifamba. Kale awo gye nsibuka. Oyo Buddu Kooki. Kooki. Kifamba kiri mu Kooki. Okay. Wadde twali tusika omuguwa tusigale e Buddu. By then PS wa local government. Nagamba nti bo bamaze design tebakyayinza tuzza walala wonna. Mwamaliriza oludde okusigala e Kooki. Tusigale e Kooki. Ali atya Kamuswaga? Kamuswaga maze ebbanga. Naye namukubirako omuyambi we nankwata nantegeeza nti ajja kujja naye abadde annoonya ntuteeka okulabagana. Okay. Naye kuva olwo simbadde sinnamusinkana. Ekyo nno kituwa essuubi nti ensonga ze twawuliramu ezi zitakwatagana na Bwakabaka oboolyawo ziyinza okubaako enkyukakyuka. Ate enkyukakyuka egi twawulirabayo ebipande nga byogera birala. Ebipande byabo abaagala okwesimbawo. Kamuswaga sirowooza tyagala okwesimbawo olwedda alina essazaali. Kituufu. Muyeegazanyisa. Ate n'etteeka terimukkiriza kuyingira byabufuzi. Ekyo nakyo kiryaawo. Okay. Naye nga ye muntu gwensaamu ekitiibwa n'ayagala development. Nze muntu waba ayagala development tugenda mu maaso. Mukwatagana. Kituufu nnyo. Jeno omulabi waffe yandiyagadde okumanya Jeno Kayanja yaani erinnya ne gyatubuulidde e Kooki. Yandiyagadde okumanya bakayita Kawonvu na Kagga. Ddala ddala. Kati nze nazaalibwa omwami omugenzi Ssaalongo Felisito Kayanja. Maama wange akyaliwo yaliwo Kaadiya Najjemba Naalongo. Si engonge eyo? Ngonge eyo. Butereevu. Eyo ngonge eyo. Muzzukulu wa Kisolo Muwanga Ssebyoto. Abo baba bakojjama bange. Kati ssebo n'okusoma gye nasomera. Bwe namala okusoma nenzija ngenda ku faamu y'omukulu bamuyitanga Wasaaka Musoke. Yali alina faamu e Matugga. Wano mu Kyaddondo. Olwoyingidde Kampala. Antwalayo nga maneja we. Bwe tubeera eyo nga bamaneja ate abavubuka abato ne tuyingirira ebyobufuzi. Tuyingidde nga DPUC wingers. Era simwogerere n'omukulu kati gyali bamuyita Kisamba Mugerwa. Yali atwala constituency eyo mwe nali e Matugga. UYD eya leero. Oyogerere ddala nga UYD. Naye ffe twali pro the people naye bano aba UYD ate beefaako bokka. Era bw'otabeera memba bikulemye. Biba biremye. Kale bwe navaayo ne nzija owa mwami Wasaaka Musoke. Ovudde oli ku faamu? Ndi ku faamu. Faamu yeno nayo nakolerako ebintu byesitegeera nsi. Ate otya? Nalima kasooli nga kasooli by that time bamutunda sente 5. Otunze nnyo sente nusu 10. Ng'otunze bbeeyi? Otunze bbeeyi. Mwaka ki ogwo? 1980. Kuba nze njoininga ensiko mu 81. Okay. Era ku mwogo omwaka gwe-80 lwaliyo election. Okulonda. Jeno. Abeesimbawo. Ate baffe twali tusuubira nti be bawangudde. Amawulire gaasoma birala. Nkulaba engeri gye wali mu wingi eri. Tukuŋŋaanya abavubuka n'olule n'owaaka ne tugamba naye Muwanga n'atuddamu ekintu eki. Kimu. Mulule mubadde mwagala atuukirewa.
bano bannamwe be muwagira twababuuza mwagala Lule ajja atuukire wa komwe n'atandika okubafa amigo n'amasasi Mwanga alinga yali aduumira ku olwo nti amasasi gaveeyo ne wabaawo okulwanagana okutono ngenda okuwulira nti Kabamba bagikubi baani nga naawe bitabulwa Ntwazi nti UPM baatuyitanga UPM amagye ga UPM gawambye Kabamba ne bavaayo ne bajja mu Kiboga okutuusa lwe baatuukira ekibinja ekimu ne kituuka e Kasalirwe kiri kumpi nnyo wano e Kampala Kasalirwe disitulikiti eyo Mpigi no Wakiso yeetwalawo ne wabaawo n'egundi bwe beetuttewo walingawo constituency mu biseera ebyo nga twogerera mu constituency kati constituency ezo ze twayogererangamu zonna nga batuwangudde okujjako eki ya Honorable Sam Kuteesa nga gye muwangudde yokka mu Uganda yonna UPM tiyawangula naye Muzeeyi nga yabalwoninga nti bwe munabba akalulu tujja kwerwanako era bwe gwali ne tuyingira nze okuyingira ensiko mukyala Njuba yajja ewange yoyo Gertrude Njuba yajja ewange ne mugamba nti nze sikyagala kubeera ku contacts zino za kuntuma butumi njagala kwetuukira njala nyingire nange mu nsiko mbeere nabo obuvumu obujja wa umuvubuka ng'abavubuka bwe tubeera amaanyi gaba mangi naye naawe emyaka 21 22 nga wayingira oli muto abasinga bonna bayingira bato abantu abakulu baali batono nyo okusinga abaana abato abali energetic Gertrude Njuba wa Samu Njuba Samu Njuba yali bbaawe ate yali munnabyabufuzi ng'ate looya so yatuyamba nnyo nze nenyingira n'abavubuka basatu nabo mbatwala nga mukyala Njuba tategedde tamanyi nti mbatutte tutuuka eri agenda okunyanjula ow'omukulu owa mukama waffe nti amukkirize ankozese nga bwe mba nga nina information eyambangu nga njitwala mu kibira kuba buno obusimu tebwaliwo mulembe ebiseera ebyo tewali simu buli wendi nkufuna lwakweno kwendi nkufuna nefe twalinanga ziri ez'okunyola nofungo nomala okujjula n'olyoka okuba mpulira n'olyoka okola ki n'olyoka oyitamu eri era nyinza okugamba nti e Masaka omuntu yabanga ne layini eyo ngwezo eyo mugagga kusimba emiti ne bagijjaeyo bagireete kasinga wano nyina emiti gya simu nga gitwala ng'egitwala amasannyalaze exactly yo simu bwe yali nga muyinza nogisimbira layini era basimbanga layini bagamba namba mwenda bakuwa ennamba ng'ogendako olabika waliyo wamanyako nabiwulira basimba layini olunaku lulamba ogenze tumala ku post office okuba essimu emu kati oli bw'atakwata badi chance kakati wadde tulina zi mobile oli zonna bakwata kati byali bitya ebyo omwatambuliza briefly bwe tugenda mu issue y'ensiko nze nalifa manager Matugga mukyala Njuba ajja aŋŋamba nti nfunye information nti bakuli bulikonze ennyabo omukazi ali wano bamuyita Naalongo yali Matugga awo nga naye wa UPC Kakongoliro mpulira ne mugamba nti omukazi andi bubi naga katukole tutya ne mugamba nti ate abasajja bali mu Kiboga lwaki tetugenda ekibuga nenyingira kumbe bali awo batuuse dda Kasalirwe omugenzi Kyobe Vincent Kyobe we baali era gwe bwasooka okulabako Muzeeyi nga tuli mu nsiko ne tutula omu ku omu wano nga bwe tutudde wano nambuuza kyembadde nkola lwaki nayingira UPM abantu bagamba ki pa interview nga si nnyangu naye nenjiddamu ng'oli muvumu nnyo yaddamu naŋŋamba nti gwe sikwagala kaakati
tubale tuseeyo muzeeyo omugamba bikinga muli one on one tumubulidde appointment ze twalina mu UPM tumubulidde kyekiri ebweru nalaga nti akati gwe ogenda kukolera bweru ow'eggwanga ow'ensiko otulobera amawulire agali eyo nga bw'otuleetera mbeere ng'omukesi nenyambibwa amawulire nga ngafuna naye nga mpita ku mugo gwaki lwantaana nzijukira omulundi gumu nga tumaze okuba tanka kuba tanka nagirimu yali kamanda wa tanka yali Julius naye mugenzi twali tufaananya erinnya Julius yali Julius naye yafa tukuba tanka enkeera muzeeyi yaŋŋamba naye ogenda owulire bagamba ki kati abasajja bwe baatuuka awo nga bali ku kimu simanyi muganda kimuliza mambo simanyi onatoka wapi naenda wapi simanyi iyo mambo ya simanyi ndiye naenda kuua Waganda mpaka mnaishi tegenda batte bamalewo batteo tugenda batta tubamalewo lwa kigambo kimukozesa simanyi muyekera ali luddawa simanyi nanga alipiga tanka simanyi ate nawawe walipiga wakao papa nga wendi aba abantu bebakyusa amaaso bantunuulire bandeetere ki ekizibu sign language n'omusajja ati yakigendako nnyo neneemulula mpola nenziruka novaawo nowona nempona olwali nawo lwakufa netudda mu nsiko tutweyininze bajenosale bazze abantu abangi bajja ekibinja kigaziwa kati okutuusa nange bweneesulamu bagiyita julume nebaga nsikyadda bweru bajja kunzita nange njagala wano owali emundu twekuumire wano olwo omaze ofuna training okutuuka eri kyekisookerwako training ate yakiro naki namisana teri kuwummula so omulimu gwa intelligence nagukolako kitundu nenguvaako nensaba ngende ku infantry ne batutuma emukono nzijukira twalina omugenzi jet mpiima n'abalala naye bonna abasinga bakoze eki bafudde ndi wa mukisa era kyobola nti natolo nalina omusapootinga ng'ayimba oluyimba olwo bambi sitabuwa kozi weeka nenze namujja nayo ng'ali mu kuyimba abagenyi baffe tusanyuse nnyo okubalaba kumbaaya ono ow'okusomero ekitegeeza jeno oli muzuuzi wa bitone olwaki kubanga engeri gye wamulaba nemulaba neŋŋamba nti ono omwana asaana kwongerayo n'omwongerayo ate n'ensi yonna nemumanya kuba kati naffe tumumanyi eno tubadde tetumumanyi nti gwe wamuleeta namuleeta nemusuuza ne mu nnyumba yange gye nali nsulamu ku kisingiri nenjimulekera nze nensenguka bambi n'abeeramu n'abantu be nayimba ennyimba nnyingi ezo zonna zoyogeddeko oli wa mukisa abantu b'enju eno muliwa bufumbo mukyala w'amaanyi kirungi bw'aba w'amaanyi gwanga lyonna limumanyi gwanga naye kati akoze hospital azimbye eddwaliro yakoma mu P7 eyo si challenge nnyo omuntu yakoma mu P7 akozesebwa doctor wa profession myaka 5 tulabanga kisanyusa kubanga dokita okufuluma myaka emeka 5 ku mukaaga naye bannange n'amala ogisoma ate natolo n'akuwa omuki omulimu eyakoma mukise wewe wano omwana wange yakavaawo ndooza akyali nawo oba naye yasomye nansing nemugamba genda owa natolo nenkukana kati nkedde kwogera ne natolo waayo ono nga tonamuwa mulimu agenda alabe ekyala a P7 dropout yete P7 dropout yakikomonizing kyabulijjo kyogera tekinamu buzibu bwonna nobungamba wano nti P7 dropout ogamba agenda alaba HR human resource yasoma degree ye n'agikuba wali sinakindi ne masters jeno kati mbadde mbuuzaamu olwo ofulumye mumaliriza olutalo ntalo sinza dumala bwingi
olutalo nyinza okunootingamu ebintu 3-4 ekisookera ddala kyakikwata ku nsi ku bulamu bwange. Tetwagenda okuba abasajja nga bo batwesoose mwe tugenda okukola ambush nga bo bataddewo ddeeyi yaabwe nga bagumbye babalinze nga balinga abaafuna intelligence nti mujja era twagifunanga nti bano abagenda ebweru nga bwe nti nange nasobola kukola bweru nga bagenda babaga nti abasajja bali wano kale ku mulundi ogwo bwe twakuba tanka so yalwawo nnyo okugijjawo ematugawo lwe kutimiza lwa baaziriyo ajagamba simanyi ndi waganda wanenda kuyisa owona mpona kale kimu ku ebyo ebintu 3 ebyensiko nga bw'oyagala tuyite mu bwangu ekisooka bankuba amasasi gano mukugulu gano okugulu ne kukutuka okufo ky'okutunula eno nga kutunula amagezi kukyuka kwenye nyama yonna yajjako obuzi yagenda ekomawo bukomi genda ekomawo jeje mu musiko waliyo obujanjabi bakanzironziro bwa munyu omunyu efo ky'oguteeka mu nva bagusimira bagukuumanga nabo bamundu nga bebakuuma gye tuyita amula amula mwe muteeka ebyokulwanyisa ebintu byonna bimuyita ebyomugaso mubiteeka muki mu amula kati n'omunnyo kyekimu ku ebyo ebyomugaso tebakuba essasi ne bakuyongera omunnyo n'okuba enduulu naye ng'ogikubiranga obulumi n'okubalagalako omunnyo oba wali okufunyeko akawundu teekako omunnyo n'ombuuli toyinza butakafuna kati je n'okugulu kukomawo kutya okudda kwadda ne bakuza nga bakutaddeko ekibwankulata tebannabakiteekako kyo kyekiri musajja gwe oli mu mboozi ne bakuza buziza mpolampola ne bakuza walina Dr. Bingana Dr. Bata Dr. Mugundi ono Besigye naye yaliyo mu nsiko bonna ne bajja muzeeyo abasindisi bajje balabe mpona ntya kuba nayintaaki naye mu bintu bingi bisijja kuddamu bino nabiri n'obwesigwawo mbulaba mungi kalukulu ne bakuza ne bakutunga zino wuzi batunga n'owulira teri wadde okusanyalaza kaakati waita ennaku nga 3 mpulira ekampu gye baali batuteekamu bagiyitanga Sikibe nga buli muntu atasobola bakubye mukono genda mu Sikibe bakubye okugulu genda mu Sikibe kuba bano bagenda nga balwana beyongerayo naye nga bwe baba balwana bamanya nti tuli wano balina otuprotectinga kakati esebo ne bakukuba kati Bingana najja n'agamba nti kukulu kukyasoboka okuwona ng'ate ye dokita omuto mu myaka ne mu bushwise ne mu bukugu kyo twamanya bukugu bwe ndoza bali ba dokita bala baali babutegeera naye kye twasinga okutegeera nti asobola okutujjanja oba okupredictinga nti kino kijja kuba bwe kiti kati Bata najja n'agamba no bwe tuba twagala obulamu bw'ono okugulu tukusaleko sigaze kumu tukusaleko mu viivi owone tetanus yali bulwadde bubi nnyo nga butta abaana ab'ebiwumbu kumbi nga buli luvannyuma lunaku 3 wabaayo afudde tetanus ogyomunoonyezeeko ate sirimunoonyangako mu kumanya obulwadde obwo lwaki bwe bukuyingira toona toddangulu nnaku ezi 2 kawuka nga kasaasaana mu musaayi nga ofudde kakati ekyo kimu nagayo nja kuwaayo 3 ekyokubiri olunaku lwesinza kwerabira nti nze okubeera nearby nga bakuba therapy bakuba amasasi ate olwo nkyalimu olwana yinki emmundu zivuga tukuba ttanga olunaku olwo nalwo siyinza kukola ki siyinza dwerabira wanayinki ye muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo ng'oli mu mmundu ennene mundu enene gyeziri mu nsiko emundu yasinga okuba ennene mu nsiko nti atwaza okyanga bwokya zikatuusa zaani ozitwala gwe n'ogiwalula eri ku mipiira ogiyingiza ensiko
kali ngolaki muzacha tuzidestroyinga kubanga bali balabe tuzijja gitwala ate bagisanga obo bagikozesa twazidestroyinga nga ffe twagala KSMG RPG buzigani ngezimuni zetwogereramu zimutegeera ate zenyangu okutambula nazo. ekyokusatu jeno ekyokusatu nja kirigadinga ku mukwano gwange yafa Jet Mwebaze yali intellectual ng'avudde Makerere naye bwe yatuuka mu nsiko simanyi kiki yandabamu n'abeera mukwano gwange buli luba ntitugenda kulwana bweru nga nti Kayanja yingire eno platooni yange mwendi mu bufunzo bw'oku Lusegere atakuta tanta era twagenda eyo Mukono nga bannaffe tubalese Bulemeezi tugenze n'omukulu Kyaligonza Meja General Kyaligonza twagenda naye ne tutuuka eyo nga tulina okuleekinga aduuyi ate tumukubi kuleekinga kyekijje kuleekinga kumanya obuufu bwalimu tambulidde wana alimu distance bweti kati ebyekyekera bingi kuba mwaka ku mwaka waliwo ebyakolebwanga naye kati ne tuvaawo fe abalwadde batutte mu Lwenzori obona otya okusalako okugulu kuno nakokomeza mu kkubo Bingana yafa ng'agenda Rwanda nga yali kamanda waffe y'omu abo bagenda ne Kagame dokita n'agamba nti tetujja kusalako okugulu kuno n'agaana oli kyagaana naye ali siniya kakati nze bwe nafunanga obulumi obungi nga ntandika kubuma Bingana toyina magezi totegeera lwaki bagambye okusalako okugulu kwange oganye nga yasirika busirisi kati ngenze kufa oluusi no watante nawo oli agudde tetanus agudde wali afudde noganze mponera wa kati batuleka ne batuleka mu Bingana najja n'atula nange n'atandika okunsomesa magumba kiki kugenda kuyunga kutya kati nze yakulabanga kuli bwe biti kuŋŋamba otya nti okugulu kugenda kusigalawo Mukama nanyamba naŋŋumya ne basibako obuti ne bakola naye nga mbonyabonya abasirikale 8 kukuuma kunsitula tuva wano tudde kati twegundiye ne stretcher ate ya lugi naye olugi twaluba wa mwana yinki bwe bankubira ddala ne bawangulamu olugi ne banneebasaako enzigi zino zimanyi zino ez'edda mwe munina za byuma nezizalimbaawo balukuulamu nefuuka stretcher eteddeko ebbali omwango n'omwango bakusitulira wakati naye nga mmenya abaana bano ne batuuka wali ne bagamba bannaabwe mujje nammwe musitule nga bwe bantaddeko abantu bameka 8 naye oluvannyuma Bingana naŋŋamba nti ekigere kati towulira nti kikwata namugana kikwata naye obulumi olwo wawonera mu bbanga nga ki yogera kubanga 83 ne bankuba 84 ne tugenda ewa ebundi bujjoyo ku Lwenzori mountain ne tugenda eyo bankuba 83 nobona mu 84 sikuwonera ddala nti owonye kutereera okiyinza okusimbako olwo nengera obulumi weebuli naye nga buli advanced oluvannyuma twatuuka eyo nga tugenda Lwenzori neŋŋamba abaana ne mukama waffe yalina Sulu ng'aliko ne Benoni tumukunde yafa nga badikamanide kusaba military awo ne Makindi ne mbagamba bannaye munsitula okuva wano mpaka ku nsozi ziri tikijja kusoboka ne bagamba gwe gumiikiriza buki ffe bwe mukoowa we tusula omulya nga mukooyi nga tuwummula tunagatako enlala enkya lugendo olwo luwanvu negundi agezaako duwandiikako tekisi kuteesa naye baagala okulikavalinga nga ddwo kuba twatambulanga balwana abasajja bamanya nti tugenda era bano abaali eno era be baalineeyo oba waaliyo bo ba rebels balala
bali ba gavumenti kikuba mu magye ga gavumenti gonna balina okubeera everywhere. Kakati oyinza okugamba nti ate ba kampu yaffe endala ffe tugenda mu Lwenzori gye mutamanyi naye mwe tuyita tugenda tukola ki? Tulwana. Kati ne nva ku stretcher y'oluggi ne bampolomotinga ne bampa akagaali bicycle ey'okusota. Ate nze nsota nze ntula kuli ne basindika oli ku kaliya gwe mugeyonseseza bakutwala mpola mpola mpaka we twatuukira e Lwenzori. Awo ne balwana n'omukwano gwange yali kamanda waffe nga bamuyita Musisi Kalampeni, eyo gye yafiira ng'awolekera Kayanja. Yafa yali mukwano gwaffe abantu bangi naafa mu kulwanagana ne bali naye ffe ng'olwo twawukanye nabo. Wowe we bayita Kasunga Nyanja oli ogenzeeko e Fort Portal? Natuukako ka Fort Portal. Kasunga Nyanja ogiraba? Wali oluguudo olugenda e Kasese. Awo emundu yavuga ya misana bo bamanyi nti bakuba balwadde. Kumbe tulina unity etukumba yalimu amagye ago gekugambye agali mu Benon tumukundi nga tugenda ku Lwenzori, tuvuddeyo ku Lwenzori, ebyo ebyo nayo bizibu. Emmere yaayo okugifumba nejja oba ofunye mukisa. Lwaki? Oba wakakumamu nkuba n'etonnya. Ekire neki? Ekire oba n'okukira twabirengereranga eri nti ekyo kiikyo kijja. Nga kiyiwa. Kuba kituuka ku Lwenzori kiyiwa amazzi. Ng'omuliro ogwo gufudde. N'enku zennyini gy'ozijja enkalu tezirabika. Kituufu. Mbunyogovu batutwalira ddala waggulu eri mu Lwenzori waggulu. Kale ne tuvaayo ne tudda e Masaka. Olwo bakubye Kabamba, bakubye Mbarara. Tuvuddewo tugenze e Masaka. Tugenda kuba Kasijjagirwa. Yatulema nno. Kasijjagirwa? Teyali nnyangu n'akamu. Twabakwatira ku njala. Ate batya? Ate emmere banaagijjawo. Nabo bali mu kampu bakoze round defense. Tebalina emmotoka ziyitewa. Ate nga musazeeko twabasalaku ne twetoloola barracks yonna. Tebalina nnyonyi gavumenti ebeeranga. Era eziyina naye nga zo ze zinajjayo zimanyi nti ekinaddirira. Kati mwabasse enjala ne bawanika. Enjala baga nti enjala ki? Bulwadde. Ddala. Abantu baalwala enjala. Nkyajjukira b'ofiisa abaavaayo babiri kiro. Kati ate nga beekolera ekizibu. Kiriwa. Baddira barracks yonna ne bagiteeka ne simanyi oba gwozimanyi mine. Bomu zino. Bomu oyiteeka mu ttaka bw'olinnyako. Kakkuba. Tosigalawo. Ne bw'okalinnyako accidentally nga tubadde wano naawe. Nga kantu ne kagwawo n'okalinnyako. Kakusandabulirawo. Aziwulirangako. Ezo nno ne tuvaayo ne bakuba Mbarara, ne bamala okuba Mbarara. Ne situation yange n'ekyuka. Kuba baali bakutte ekimotoka babiyita Tuupa. Oba obimanyi? Waliwo emmotoka nga ziringa Mitsubishi. Naye nga baziyita ki? Tuupa. Ne bawamba Tuupa ne bagimpa. Olwo mwotambulira. Omanyi okuvuga? Ate mmanyi. Yes, kugira ng'ongamba nkuddireyo Kasese egindi Fort Portal. Fort Portal twakwatayo pikipiki oba zaali 30 nga ziri mu store. Mpya oba baali bagenda zikola ki? Zigabira abantu. Nobody knows. Ne tuziyoolawo. Twagenda nazo buli mukulu n'afuna pikipiki. Kati ekizibu okimanyi? Mafuta. Ddala. Gavaawa. Eriyiyo naye tosobola givuga timulimu ki? Temuli mafuta. Ezo nazo twagenda tuzisuula eyo mu makubo. Tezikyabayamba. Zifuuse useless. Mpya brand new. Mpulira. Naye tebalina maki? Mafuta. Oba tetulina mafuta.